أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna agatendwa na waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba waakitiibwa Allah aseebyengera okusaasira n'emirembe ku mubaka nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Okusooka kwa byonna, Allah tumwebazizza ne nabbi ne tusaba Allah amuseeko okusaasira n'emirembe mu ngeri ey'enjawulo. Kanneebaze muganda waffe abal Hidaya Islam Media okuba nti batuwa akaseera kano okubaako bye twejjukanya ku bigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ddakiika enfunze biidhnillah tugenda kulaba ku bukulu bw'enniya, obukulu bw'okumalirira mu mirimu gye tukola. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Bayyina aya ey'okutaano ategeeza Allah n'atugamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Ti abanadamu tewaliiwo kye twalagirwa mu nsi muno okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola eddiini nga tujawulidde ye yekka Allah, okukola bye tukola nga tunoonya kusiimwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, era okukola bye tukola ng'okusinziira Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala tubikole, era n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bw'aba yayigiriza. Aya eyo Allah agamba wama umiru, abanadamu tebalina kye baalagirwa illa liyabudu llah, okuggyako kusinza Allah mukhlisina lahu ddin, eddiini yonna bye tukola mu ddiini tubyawulire ye Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu mu hadith emanyikiddwa obulungi kyava tutegeeza n'atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba innama al-a'malu binniyat, ti mazima Allah omulimu agubala okuwa empeera mu gwo binniyati, kusinziira ku nniya kwegukoleddeko, wa innama likulli mri'i ma nawa, era buli muntu empeera gy'afuna esinziira ku ekyo ky'abaanuyiriddeko enniya ye. faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, omuntu eyasenguka n'ava e Makka okugenda e Madiina bw'aba yasenguka ku lwa Allah, era empeera gy'aba nti anaafuna yeey'omuntu eyasenguka ng'asenguse ku lwa Allah. waman kanat hijratuhu, naye yasenguka okuva e Makka okujja e Madiina liddunya, ng'okusenguka kwe yali anoonya nsi, ng'ekyamujja e Makka okugenda e Madiina nga yali anoonyamu bintu bya nsi eno, aw imra'atun yankihuha, oba nga ye ekyamusengula okuva e Makka okugenda e Madiina ng'enniya ye yali yakuba nti mukyala gw'ayagala awase, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, empeera ye gy'afuna mu kusenguka empeera eyo esinziira ku ekyo kye yanuyirira mu kusenguka kwe. Hadithi eyo emanyikiddwa era nga kizibu nnyo mu bawalimu okugamba nti oli tagiwulirangako, kuba eri emu ku ahadithi ezisookerwako omuntu ze tutandikirako okusoma, naye nga hadithi eyo eraga bukulu bwa nniya, bukulu bwa kunuyirira, olw'ensonga enniya gwe mwoyo gw'omulimu gw'ogenda okukola. anniya ruhul amal, gwe mwoyo gw'omulimu omuntu gw'oba ogenda okukola. Ekyokubiri, bighayri nniya, enniya bw'eba teriimu mu mulimu gw'ogenda kukola, yufsidu al-amal, omulimu guba mufu. Olw'ensonga toyina kyonuwiridde mu kuba nti okola omulimu ogwo. Mu shariya tulina kye tuyita qawaid fiqhiyya usuliyya, amateeka kwe tutambuliza obusiraamu
waliyo qaida egamba nti al umuru bimaqasidaha, al umuru bimaqasidaha, nti omulimu gwonna Allah empeera agigaba ku gwo kusinziira ku ekyo ky'oba wanuwiridde mu kugukola. Ntera okugaba ekyokulabirako nti tuyinza okufuna abasiraamu babiri, abasiraamu babiri ne babateeka ku mmeeza ne babaleetera essowaani, buli omu essowaani y'embizzi ne bagimuteeka mu maaso. Ono ye Abdallah, ono ye Sulaiman. Abdallah n'agamba nti asigenda kugirya kuba ejja kunnumya olubuto. Sulaiman n'agamba nti asigenda kugirya, ennyama eno eri haramu, obusiraamu tebugikkiriza kugirya. Bombi babiri baba tebalidde, naye Abdallah tafuna mpeera so nga ate Sulaiman afuna empeera. Lwaki? Nti Abdallah ennyama eno singa ebadde temulumye lubuto abadde wa kugirya, naye ate Sulaiman oba yandimulumizza olubuto oba terwandimulumye, ebbanga lyemala nti eri haramu n'aba nti ensonga yenniya lwaki agirese. Kakati ono ennyama eyo ono aba agirese lwakuba ejja mmulwaza, ate ono n'agireka lwakuba eri haramu. Ono agirese olw'okuba eri haramu afuna empeera, ono agirese olw'okuba ejja mmulumya olubuto tafuna mpeera. Bombi babiri baba tebalidde, omu afuna empeera omulala tafuna mpeera, naye ng'ono ekimufunyisa empeera nniya, n'ono ekimumisa empeera nniya, ng'ate bombi babeera tebakoze eki, babeera tebalidde. So al umuru bimaqasidaha, omulimu gwonna gw'okola ng'omwana Adamu, Allah subhanahu wa ta'ala empeera yagikuwa kusinziira ku nniya kw'oba wakoledde omulimu ogwo. Hadithi eri gye tulabye, innama al a'malu binniya wa innama likulli mri'in ma nawa, hadithi ya Umar gye tulabye waggulu. Imaamu Nawawi bwe yali annyonnyola hadithi eyo yagamba ajma'a al muslimun, beegatta abasiraamu ala idhami mawqi'i hadha al hadithi, ku bukulu bwa hadithi eyo, wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi, n'emigaso emingi egiri mu hadithi eyo n'obutuufu bwayo. Abasiraamu bonna beegatta ku ekyo. Qala Shafi'i wa akharun, Imaamu Shafi'i rahimahullah n'abamanyi abalala bo baagamba huwa thuluthul islaami, hadithi eyo yokka emu bweti yenkanankana kimu kyakusatu eky'eddiini eno. Ebyo nno byonna bitulaga bukulu bwa hadithi eyo. Waqala Shafi'i, Imaamu Shafi'i ye nga ye kyava agamba yadkhulu fi 70 baban min alfiqhi, hadithi eyo yokka eyingira mu miryango 7 emiryango 7 egya fiqhi. 70 baban fi alfiqhi, bona asoma ilimu ya fiqhi ojja genda okusanga nga buli baabu ejja mu bumu ku bulombolombo obutuusa ibaada ebeeyogerwako, akalombolombo akasooka eba nniya. Imaamu Shafi'i kyava agamba nti hadithi eyo yokka yadkhulu fi 70 baban fi lfiqhi, eyingira mu miryango 7, topics 7 eza fiqhi. Ekyo nno kitulaga bukulu bwa nniya mu mirimu gye tukola. Nabwe kityo hadithi eyo nga bwe tugirabye nti innama al a'malu binniyat, kyetegeeza nti omulimu gw'okola empeera ozifuna olw'enniya yo kwe wakoledde, era kyekimu tofuna mpeera mu mulimu kusinziira ku nniya yo gy'oba okoleddeko omulimu ogwo. Nabwe kityo hadithi nnyingi nnyo ezitukubiriza obukulu bw'enniya ennungi, enniya omuntu okubeera nti omaliridde ku mulimu. Ate mwana wattu, obusiraamu buno Allah tumwebaza okuba nti yabutuwa, ate Allah era twongere okumwebaza okuba nti yatusindikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Olw'ensonga nabbi teriyo nsonga okujjako nga yagitutegeeza nti nnungi, ate era teri kibi okujjako nga yakitugaana. Kakati mu bintu by'enniya bino kyangu nnyo omuntu okunuwirira ng'enniya yo nnungi mu mulimu, ng'omulimu gw'onuwirira ku gwo mulungi, naye ng'enniya yo gy'olina mu mulimu ogwo riya kweraga. Kitegeeza enniya ennungi oba ogigasseemu riya neeba nti ate eyonoona ki? Eyonoona omulimu omulungi. So kyabuvunaanyizibwa nnyo
omuntu okumanya nti omulimu gwonna gwokola olina kuba nti onoonya kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulabe mu hadithi ezimu ezitulaga obukulu bw'enniya mu mirimu gye tukola. Hadith ya Abi Kabshat al-Anmari annahu sami'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Abi Kabsha al-Anmari atunyumiza n'atugamba nti yawulira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ng'agamba thalathatun, ensonga ssatu, uqsimu alayhinna, thalathatun, ensonga ssatu, uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, nzibalayirira, ensonga ssatu nzibalayirira era ngenda zibannyonnyolako ebigambo byenjagala mukwate. Qaala, bye bino wammanga bye yatandika nabyo, kyava agamba sallallahu alayhi wa sallam ma naqasa maalu abdin min sadaqa, essente y'omuntu bw'akwatamu n'asaddaakako eri Allah subhanahu wa ta'ala tekirina kye kikendeeza ssente ze. Ensonga ey'okubiri n'agamba wala dhulima abdun madhlimatan fasabara alayha illa zadahu Allahu izza, ate era omuntu tasobola kulyazaamaanyizibwa lulyazaamaanya n'agumiikiriza ku lwo, n'agumiikiriza mu bulumi obwo obumutuusiddwako mu kulyazaamaanyizibwa, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala amwongera kitiibwa. Ensonga eyokusatu yagamba nti wala fataha abdu baba mas'alatin, era omuntu tasobola kuggulawo mulyango gwakuba nti ye agenda kubaawo ng'asabiriza illa fataha Allahu alayhi baba fakirin, okuggyako nga ye Allah amugulirawo mulyango gwa bwavu. Kyeyava agenda mu maaso n'agamba wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, kakati biri mmaze bibategeeza naye ngenda kubannyonnyola ebigambo bino byenjagala mukwate. Qaala, kyava agamba sallallahu alayhi wa sallama innama dunya li arba'ati nafar, nti ensi eno y'abantu ba miteeko ena. Omuntu asooka yagamba abdun muddu, oba ye muntu razaqahu Allahu, abdun ye muntu razaqahu Allahu maalan wa ilma, nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugabirira n'amuwa essente n'okumanya. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasil fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, n'abeera nga ebyengeri ebyo Allah bye yamuwa, ekisooka yattaqi fihi rabbahu, n'aba nga abikozesa mu kutya Allah we subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri wa yasil fihi rahimahu, n'abeera nti abikozesa mu kuyunga oluganda. Ekyokusatu n'agamba nti wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, era n'amanya nti ebyo Allah bye yamuwa Allah alinamu omugabo, Allah alina kyamwetaaga okuba nti abikozesa. Fahadha bi afdali lmanazil, oyo nno abeera ku levo esembayo obulungi. Omuntu owokubiri yagamba abdun ye muntu razaqahu Allahu ilman walam yarzuquhu maalan fahuwa sadiqu nniya, ye muntu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okumanya naye bambi nga essente ate tayina, n'atamuwa ssente, naye mu kubeera kwe nti tayina ssente naye n'abanga enniya ye ya mazima etya. Yaquulu, agamba nti law anna li maalan, singa Allah abadde ampadde ku ssente la amiltu bi'amali fulani, nandikoze omulimu gw'oli gwe tulabye asoose. Allah gwe yawa ssente n'irimu, naye ono Allah nga yamuwa irimu yokka ng'essente tazirina, naye ng'enniya ye entuufu nti Allah singa nange abadde yampa ku ssente nandikoze nga gundi. Ntegeerekeka? Nabi sallama yagamba fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, omuntu ono Allah gwe yawa irimu yokka n'atamuwa ssente, naye olw'enniya ye ennungi gy'alina nti singa naye Allah yali yamuwa ssente yandikoze ng'oli ku nniya yeeyo, fa ajruhuma sawa, empeera ye yenkanankana n'ey'omuntu oli gwe twalabye asooka waggulu Allah gwe yawa essente n'amuwa n'irimu. Ono ekimuweesa empeera eyenkana n'ey'oli nniya, enniya ye mugamba nti singa nange mbadde ne ssente z'oli nandikoze nga oli.
fahuwa biniyatihi omuntu oyo ku nniya gyalina faajiruhuma sawa embeera ye yenkanankana n'eyoli bwe tulabye asoose. Wa abdun ye muntu owokusatu yagamba ye muntu razakahu llahu maalan walam yarzukuhu ilman, Allah gwe yawa essente n'atamuwa kumanya, fahuwa yakhbitu fi maalihi bighairi ilmin, n'abeera ng'ali awo amansamansa ssente mu butamanya, sente ze n'aba nga azikozesa nga bw'alabye olw'ensonga talina kyamanyi. La yattaqi fihi rabbahu, n'abeera nga essente enkozesa gy'azikozesa tazitiiramu Allah we subhanahu wa ta'ala. Wala yasil fihi rahimahu, era nga tazikozesa kuba nti ayunga oluganda. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, era nga takimanyi nti essente ezo Allah subhanahu wa ta'ala alinamu omugabo. Fahadha bi akhbathi almanazil, ate oyo abeera mu kifo ekisembayo okubeera nti kibi. Wa abdun, omuntu asembayo ye muntu lam yarzukuhu llahu maalan, Allah nga teyamuwa ssente, wala ilman, nga n'okumanya tamanyi. Fahuwa yaqulu, naye ng'agamba law anna li maalan, singa mbadde ne ssente, la amiltu fihi biamali fulan, nandikoze ng'oli Allah gwe yawa essente naye nga talina kumanya. Kwegamba omuntu ng'ali awo agamba nti nange nandibadde ng'oli mu kujooga sente, nange nemanga manse. Nabi sallallahu yagamba nti fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, olw'enniya ye gy'alina nti naye singa abadde azirina yandizimansizza ng'oli, bonna benkanankana mu zambi eri Allah subhanahu wa ta'ala. So enniya kintu kikulu nnyo. Enniya yetuusa omulimu, ate era enniya yetta omulimu. Kamalirize ne hadith eno. Lwaki enniya nkulu nnyo mu mirimu gye tukola? Hadith eno eri mu sahihain, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba inna bil madina, nti mazime Madina eyo, yali agamba basahaba baali mu lutalo, naye n'abagamba nti inna bil madina, nti mazime Madina eri la rijalan, waliyo abantu masirtum masiran, nga temuyina lugendo lwe mutambudde, wala qata'tum wadiyan, era temuyina lusenyi lwe mubuuse, illa kanu ma'akum, okujjako nga babadde nammwe. Baali Madina nga bo basigaddeyo, bano bagenze mu lutalo. Nabbi sallallahu n'abagamba nti inna bil madina, nti mazime Madina eri gye twavudde la rijalan, waliyo abantu ma sirtum masiran, temuyina lugendo lwe mutambudde, wala qata'tum wadiyan, era temuyina lusenyi lwe muyiseemu, illa kanu ma'akum, okujjako nga babadde nammwe. Qalu, basahaba kye bava bamubuuza, wahum bil madina, ya rasulallah, ate era nga bali Madina, ate bali naffe ate nga bali Madina. Qala, nabbi kyava baddamu n'abagamba wahum bil madina, ekituufu nga bali Madina naye nga ekituufu bali nammwe. Habasahumul udhur, ng'ekyabasibye babadde n'ebisonyiisa okuba nti tebasobola kutwegattako mu lutalo, naye ng'enniya zaabwe babadde bamalirivu okuba nti babeera naffe mu lutabaalo luno. So kikulu nnyo okulongoosa enniya zaffe mu mirimu gye tukola, kuba buli enniya lwebanga ntuufu bwe bulungi bw'omulimu, naye enniya bwebanga si nnungi, boddira riya, okweraga n'okugatta mu mulimu omulungi, kitegeeza enniya eba eyonoonese, ogenda kutuuka eri Allah ng'olowooza nti waliyo birungi naye nga teri kalungi yadde. Beba Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako mu suratul Kahf, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, beba abantu abali ku nsi kuno nga bakola naye nga banoonya duniya, banoonya kwogerwako, banoonya kulabwa, naye nga mwana wattu bwe baddeeyo balowooza yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bo balowoozanga nti baali balongoosa. Byonna ebyo omuntu buli bw'okola omulimu n'ogugattamu kabandabe, n'oyagala oli akulabye agenda kukulaba, agenda okuwaana agenda kuwaana, naye ogenda tuuka mu maaso ga Allah nga tolinaayo mulimu. Tulongoose enniya zaffe tusobole otuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gye tuli olw'ebyo bye twakola nga tukola ku lulwe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.